oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Kabaka wange sawa kumpe mere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyo kinzijangako wabula nyongerangako obwongezi. Ekkubo ly'abalabe bange eribe kizikiza era n'obuserezi olabanga ntuusa okwegana ntwala naye mpono kuswala ndikwebaliza mu kibiina ekinene ayi Mukama ndikutendereza abantu abangi nsaba omwaka gw'obulamu ne ssente omutali maziga wadde nayo kujaganya ebisirani eby'obubenje byonna biwugule gye mpita Mukama. Sawa kumpe mere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyo kinzijangako wabula nyongerangako obwongezi. Sawa kumpe mere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyo kinzijangako wabula nyongerangako obwongezi. Ayi Mukama Katonda wange. Butereevu omulabi omulungi owa MRU TV mu program tambula n'okumanya mwensinzidde nate nkubulizeeko olunaku olwaleero. Erinnya yenze omuzira mamba abasajja kwagala nabavu kwelyamu nkwe Ezra Joseph Kaye. Kakati nno onaku olwaleero ssebo nno nnyabo andaba sitambudde nzekka. Program ngenda ba ate mpereza nno n'omwami musajja mulungi, musajja muwanvu, musajja munyirivu, talina mukyala naye ng'ate womumuwa bw'atyo nno atambula naye. Omusajja ono sigenda kumwagala linnya wabula kyemmanyiiko ekitini nti muyizi ku ssettendekero ow'Obwakabaka owa Muteesa 1 Royal University Emmengo. Sebo buuza ku balabi ba MRU TV. Abalabi aba MRU TV mbabuuzaako nnyo era mwebala okubanga mutugoberera. Erinnya lyange nze Mugema Rodini, omukulu nga bw'ategeezezza nsoma mawulire ku ssettendekero wa Ssaabasajja Kabaka owa Muteesa 1 Royal University ku Kakeeka campus eno esangibwa Emmengo, era nga ndi mwesimu nnyo okubeera wano lunaku lwaleero. Baagaliza okugoberera okulungi. Weewaawo omusajja mumuwulidde nga wembategeezezza omusajja omwami ono ye Mugema Rodin. Kakati nate olunaku olwaleero tugenda kubanga tutambula naye okumanya obuvo n'obuddo obw'omwami ono Mr. Mugema Rodin. Mugema nno abakojjange kubanga abanzaala seba ab'enkima be banzaala era obakojja sangayiro okubonako. Kale onaku olwaleero twagala tumanye ebimu ku bikwata ku mwami ono mukulu Mugema. Sebo nga bwe tugambye nti oli ku ssettendekero w'Obwakabaka, omuntu atuuka ku university kitegeeza asomye ng'ava mu maddaala ag'enjawulo, ava kulimu kulya nasale primary secondary ate okutuuka waneeno. Njagala otambuliza omwami oyo n'oba omukyalo oyo ali mu tulaba olugendero olw'okusoma kwo okutuuka waneeno. Sebo nyongera okwebaza omuweereza waffe olw'omukisa gw'ompadde. Abatulaba okusoma kwange kwalimu emigozoobano mingi ddala era okutuuka wano lubadde lugendo lunene nnyo. Nga sinnaba kutandika bwe ntyo kimbategeeze nti nzaalibwa omwami Mugereka Silver, omukulu oyo asangibwa mu disitulikiti y'Ekyotera mu kitundu awo ekyalo bakiyita Kigenya, ne maama wange Nabisenke Goreti be banzaala era be bajjeemu omuntu ow'amaanyi nga bwenfaanana bwe. Sajja w'amaanyi. Kituufu. Kati okusoma kwange era ng'omwana bw'atandika ng'atuuse okusoma bantwala ku ssomero ntandika okusoma. Amasomero ge nasomeramu mujja kunsonyiwa agamu sikyagajjukira, agamu tegakyalinawo, naddayo okulambulako waliwo gagwa banga gabula
nga gaabula n'okubula waliwo factory y'abachina abazimba oluguudo oba abakola oluguudo olwo olw'Amasaka okutuukira ddala Emutukula eyo wali essomero kati bazimba tosobola nakumanya nti waliwo essomero kale Mr. Mugema osomedde wasomera primary okutuuka mu kyomusanvu primary yange oba okusoma kwange okwasooka nasomera mu masomero ag'enjawulo nasoma middle nasoma top nasoma baby ebibiina ebyo byonna wasomera amasomero ga gavumenti kuba ga gavumenti tegaba na primary niyo gikolerawa P7 yange ngikolera ku ssomero lye bayita Kigenya Central Primary School naye ekyenjawulo tetwalina registration number wabula baatukwata ne batutwala ku ssomero eddala lye bayita Kijonjo Muslim Primary School gye nasomera Kijonjo ogende eyo weewati eyo obanga yeyongerayo hawanzijukira nayo wala nnyo nsozi naye mu byonna wakola P7 nakola P7 nejiyita bulungi P7 ogenze mu secondary watugambye emigozo bano gyali mingi P7 ogiwemaze P7 ngimaze naye nga sinagenda mu secondary emigozo bano gino egy'okusoma wegijjira nti banga fees nze nakulira mu family nga njavu nnyo akasenti Katonda era fe bamu ku balina okukasukira omukono atulowoozeeko ogamu yagubadda mwesimye alhamdulillah naye nti banga ku ssomero ketugambe nti nasomyanga ku Kifukamiza primary school kati ate nga nsomyako ne ku St. Gonzaga primary school bwe banga oba ekifukamiza lya gavumenti n'essebo nga n'olukule bakutumye obagoba mulino nga primary wakisomera amasomero abiri sigokka nasomera mu masomero nga 6 bwe bangoba eno nga ngenda ku eno bwe bangoba eno fees ng'olumbeera mugenyi mu wiiki eno kusomera eriddako bwetyo bwe nasoma naye nyenze mu siniya esooka nagisomera ku ssomero lye bayita Kyotera Parents Secondary School essomero eryo weeriri liyambibwako gavumenti naye ate lirimu kukolera n'omukono ogwa private embeera eri etya ku siniya wano oli banse ni baana awo nze bwe nali naakayingira siniya esooka nayingira ne mbagamba tebagenda kunteekako kamanyi nayingira neyita president mu ssomero nabagamba ngenda kubeera president wa Uganda era ngenda kwesimbawo kuba president wakesimba mu bifo bimeka ebifo ku mulundi guno akalulu kano akawedde wesimbyewo ku mu ssomero mbadde mukulembeze senior 1 mbadde mukulembeze era watuuka mu senior 1 ku ssomero lya Kyotera Parents nabagambirawo nze njagala kubeera HP olwo nga simanyi nti HP ava mu senior yakutaano nabagamba mbusobola mbwewulira oluzungu terwali lungi naye kye nakwatangamu nali nkikakasa era waliwo olunaku olumu omusomesa wange nga ndi mu primary oluzungu luzibu nnyo kati ndikuba budinda nsobola n'okulusomesa naye luli omusomesa yambuuza lwaki tewazze ku ssomero nga mbuuza mu luzungu why didn't you come to school kati nga mpa ensonga yange ne ŋŋamba it was C onzijukiza nako omusajja wange nyinza obutamwogera linnya naye lumu bamukwata mu musango n'atandika Mr. Kaya kindly okay let me speak Luganda ensonga yange enveeyo kale kati onzijukiza nti it was oluzungu luzibu nze n'okusaba nakuvaako mu luzungu naku lumu nagamba God you are nothing without me kati nga njagala obwa president naye oba HP obwo bantigiza ne baŋŋamba sebusobola naye neneesimba waawo kati obuzibu bwajjira neesimba ku bwa time keeper okwata abajja leeti ate nange netandika okujja leeti nga nsooka okukola ku mirimu ewaka neŋŋamba ekifo bayinza okukinjijjako naye nga byonna mu byonna nali mukulembeze era abaana be nasoma nabo tukyawuliziganya ddala abamu bali mu kyondo kya Buwarabu bagenda bweru bali mu Israeli bali mu kunoonya ku ssente emisomo tukyagikwasaganyiza maanyi era essomero nakolera ddala nempita nesobola okweyongerayo mu kibiina eky'omukaaga nakyusaamu nagamba kati luno oluzungu lw'omukyalo lunsembya ngenda kusomera Kampala ekiba kibe kati Kampala saamuyingira bbanga nti lyawala nnyo Kampala nzija okumuyingirira nga kwegamba
Ogundi yange mbadde nakyenerabidde okugamba nti mala okusoma kuba kusoma kwange nga ndagambye nti obwavu oyinza okugamba nti busibuka mu famire yaffe kumbe waliyo abali obubi ennyo awo kyo kisimanyi kuba nze mpa ku kinnalindabyeko naye sente zibulamu ez'okunsomesa bwe zibula nalowooza ku bintu bingi neŋŋamba obanja oyininga amagye nsomya ku sente z'omusolo ez'omukyalo ziganye naye ze Kampala nga sinajja Kampala olwo ŋŋamba njagala kweyongerayo njagala kuya pulezidenti ebitabo tebimala nina ekirooto kyange era omusajja gwe nsinga okwagala eyandaga nti nsobola okufuuka pulezidenti ye pulezidenti wa America Donald John Trump era mu kisanja kye kyasooka nze namuwagira nnyo neŋŋamba oyo agenda kumuli akalulu oyo omukyala naffe we twalina Kyagulanyi nga jje ekyaddondo awo kwe tutava kali nagamba Trump kwesiva era Trump yawangula yazemu nawangula n'ekisanja ekyokubiri kyalimu naye nalowooza okugendako mu magye ensonga y'amagye eno abantu bayinza okujagala ku nzina joyiningako amagye aga LDU amagye ga UPDF President Simbula Embarasi nagenda nga maliza sini eyokuna oyingira mu magye nyingira mu magye aga UPDF ago gemulaba agabonga ennyonyi ago Uganda People's Defence Force nyingira ntya amagye mpulira waliwo Kasaali sabukawunti ekyotera eyo kati nali siri wa kugenda nabeesibako ne mbagamba bannayini ntuukiridde okugenda mu magye ne baŋŋaana kati nanoonya akantu kandaga muntu ne kabula ate nga nakaleka waka ku bulidde waliwo eyannemesa okugenda mu magye naye kati bano be bamaze okulonda okusunsulamu balina we babatuuza nga babambudde amasaati ekiro bajje babakimewo ssaawa nga 6 babavuge babatwale Kabamba military barracks kakati kye nakola nagamba bano abasajja bagenda kunnemesa okugenda mu magye ate nga kirooto kyange kye nasooka najjamu essaati nengikwata oli alina ekirooto kyakuyingira palamenti gwe ekirooto kyakuyingira nga njagala kukwata mumba nga saluti nkuba n'enfu buli omu muyita afande kakye nakola nga neeyambula essaati kati nga neefuula agendako mu biyigo abaali bawandiika bakamanda abaaliwo balowooza nti nvudde ku bano be bamaze okuyitamu ddayo mangu sumamu neŋŋamba ate kati bwe guba musoloke gunkwatira awo sivaawo baatuvuga bampisa n'ewaka nga mpulira ebinnya by'ewaka tuyitawo ne batutwala paka mu Bende amagye nagamalamu emyezi gyalinga 3 ne wiiki ndowoozaawo wiiki weba emi yawera obanga emu kitundu awo bwewatyo naye nabeerayo kyokka nogavaamu waliwo bamwogere kale waliwo omu ku bakamanda mu magye nali muyita afande naye amanya gekyagajjukira afande yaŋŋamba togenda kumalako namunyumiza emboozi yange yonna namugamba nze najja kusoma naŋŋamba olina obuto bungi okusoma okumanyi bulungi wano mu magye yandabanga n'omubiri kati ntadde ku luli nalinganga akati naŋŋamba nkubuulira ngenda kuyambako ove wano ogende naye we bakukwata sikumanyi jukira amagye gakuumibwa kwotagaani luddawa nintolokayo naye yaŋŋamba bwoba toyagala bakunoonyi kwata buli kimu kakati ovudde magye ozzeeyo ewaka tugenda mu senior 6 nadde ewaka ate neera ekisesa namala ennaku 3 nga siri bwe natuuka ewaka nawanula enkota ya ffene nenjituulako saagimalawo yali nnene nnyo naye otwotwankwatira awo nengwa bugwi mu nnimiro ng'enjala ennuma nali sifunye kyakulya kuba nabulwa engeri gyenkomawo sina transport banga eryo ennaku nga 3 nasula mu kkubo bwe nsula mu miti kuva mu Bende nasulako mu nnyumba etaggwanga ngenda okuddamu okwetegereza nga waliwo enswera nnene omusota munene ngamba Katonda alina era nze Katonda engeri gyankuumye mu bulamu bwange Katonda agenda kuntuusa kuba president wa Uganda inshallah nzije Kampala nga mu luzungu lwe mu kyalo si kyalo sobola ozze Kampala wano je Kampala Katonda nyamba nsenga munyonyo obulamu butandise ebirungi byeyunanju yange kati obutalwayo nnyo ntandika okusoma omanyi waliwo akaseera ka covid awo mwaka gwa 2019 tuyabiri senior 6 ogikola senior 6 ne 5 ogikola mwaka ki senior 6 ne senior 5
senior 6 kuba yifa abamu kuba covid. Senior 6 njikola mu mwaka gwa 2022 wenjikola covid atojjedde. President yagambanga nti another 21 days nga mudde ewaka kati n'abawayo 2 weeks n'atuwayo 2 weeks mpulira paka luyananuulwa somero ki essomero baliyita St Denis Senior Secondary School lisangibwawo gaba liri ku kkubo lyennyini baliyita St Denis era kwe natuulira nenkola olwamala kati nno Senior 6 ewedde eyo yewedde bulungi oyingidde Kampala yingidde campus vacation wakola wenaye akalimu ke wakola mu vaaka nakolera ddala ndi musajja w'amaanyi nnyo sente nzaagala ningira womanyi nti Senior 6 oba tolina bye wasomye waliwo okuliraana ewaka waliwo ekizimbe kye baali bazimba okuliraana Kabojja International School. Kabojja eyo waliwo ekizimbe kye baali bazimba nze nagenda kupoota naye omusenyuma yogera okupoota ku kamera okupoota abaana bamu bakiyita Kiportugal. Nze golaba batusalanga n'emmere naye nga mmere kigendya nga bagamba 10 bazaalinga 3-4 bwe bakwata emmere bagira bwe bati nga bakuwa kyokka obuzibu bwagira ng'atusasula bw'atuuka basasula nga gwokola kitono bakutumanga amayinja ogajje wansi ogambuse ku level number 5 ng'olumu nga ntera nempaganyiramu kawo madaala babayita basupervisor basite engineer abo baani Foreman ng'akusanga mugundi awo ogamba kati asante naye buli we yakusanganga ng'agamba ezo zigenze nga tomanyiza agenda kusala. Omulabi wa MRI TV nkwata bulungi nina emboozi y'ekipotigo naye eriba mboozi ya lulala. Mr. Mugema Senior 6 ewedde vacation tukulabye oyingidde kampuni olwowulira okuzimba oyize obudde okuzimba ozze ku kampasi. Kati nze ekyenjawulo ku University ya Ssaabasajja Kabaka eya Muteesa wano University Kakeeka Mengo wano najegattako obudde nga bugenze nasanga olwedde batandiseeko okusoma ensonga lwaki nasooka nensaba ekyambogo University Kyambogo nensooka nempa course gye bampa okukola development studies nga eno Uganda siyina bengenda kulaakulanya Kyambogo ekumi gwe wali osoma wayagala somera ki Izo okuva buto bwange nayagala okubeera munnamateeka era ndi mu kusoma mawulire obudde buno nalinja era olumu manyina okweyita mu kansa nga ngamba singa nzaali musango gwokero nigamba your worship naye nno omuntu awuliriza okero oba musajja ate nze singa nagasoma nga nzaawuliriza okero natunuddemu awo okero tebaali mutandika labba ku mateeka gensomyeko sofa tewali mutandika labba kakasa eggwanga era amawulire gensoma era abantu abali eyo nga mwali agadde okugamba munumirirweko okunyongerayo nsoma amateeka ago bane bwendi nze nkyayagala okweyongerayo okusoma amateeka ago naye nasalawo nsoma amawulire kuba gegampeebwa ku Muteesa wano University nemakerere nabasaba course ne bampa okukola procurement and logistics nengamba ebyo nze sibyagala ate sikansoma amawulire bwe naamaliriza amawulire nsoma amateeka. Mwami Mugema tukulabye zze ku Muteesa ttendeka ery'Obwakabaka amawulire ogasoma kiki ky'osinga okwagala mu mawulire? What is your beat in journalism? Amawulire gano kyensinga okwagala oba kyensinga n'okukola kuba nkikola nokikola nze golaba mpeereza amawulire ag'ebweru geopolitics era ebikwatagana ku ntalo simanyi babadde bawambe gavumenti y'e Mali Sudan emundu eseka Trump obugolomono bwabwe international journalism njagala nnyo era njikola bulungi nnyo nina n'emikutu gyange ku YouTube Rolling the Spy. Mikutu ki omuntu gy'ayinza okusangako okulaba ku political journalism oyo ogoli kati omuntu oyo asobola okugenda ku YouTube n'ateekamu ekigambo Rolling the Spy fe tugaketta bukezi tubaawo ku TikTok ate abaana babeerayo eyo bamanyi tusindikira ku data era bw'omala ennaku nga bbiri nga tobawadde bagamba omusajja waffe oyo yabaaki n'emikutu gy'ebiri YouTube ne TikTok Rolling the Spy obeera onfuna bulungi. Mu biseera bye eby'eddembe nga toli mawulire bintu ki by'omu ku by'oyinza okunoga nze kati mu biseera by'eddembe kati like me am sporty era mbamala mu soccer gwe nga gwe bintu ki by'oyinza okukola by'okola mu biseera byo oba nagamba nti ndabika ndi abunomo nze amawulire gampamba ebyali badde ng'ebiseera eby'eddembe mbeera mu kunoonya buli kaseera njagala kuba nga ndi update kwegamba
ekimu ku kintu kyesisobola kubaawo nga siina ye information buli kaseera njagala mbe nga mmanyi njagala mbe nga nze asooka okumanya information nti akagolomo lwakagadde kiri bwekiti nti kiro olina nteekateeka ki gy'olina singa obanga ovudde mu ttendekero ly'obwakabaka emengo wano enteekateeka gye nnina era banenja basaba mu nkwasizeeko nyongeraho kali nti eri eggwanga lyattu Uganda kasiti nsobola okukyazaako mwami Kaye Ezra Joseph nekugamba nti kagire tugenda kwogera ku mafuta agalinnye netwogera abawuliriza baffe n'abalabi baffe ne bamanya ekintu kyavuddeyo ddala lwakuba obuzibu bwe buli byetaagamu ssente weetaaga okugula kamera weetaaga okugula zi tripod stands weetaaga okugula ebintu bingi weetaaga amasimu amalungi zi rapero microphones amaloboozi nga gasika bulungi era Katonda nsaba nsaasire busaasizi ndabe nga ebintu ebyo bifuna kati gwanga mbandiyambaku kuba ndimpeereza ebintu ebikwata ku gwanga kyokka ate awo wenzi okuva nesimbewo nyinza obutasookera mu bwapulezidenti nyinza okiikirirako Makinde West ng'omubaka wa paalamenti nyinza n'okusookera mu lukiiko lwa City Hall awo nga kansala kati ninyo emboozi ye eya Mr. Mugema erabikira ddala nga mpanvu nnyo naye mu bimu ku birooto bye twamulabye nga kuva mu senior 1 ayagala okubeera president ekyo nakiroota nkyali muto nga sinatuuka na mu senior 1 ayagala wakiroota tonnazaali weewaawo njagala ompe ku political line gy'oyagala okutambuliramu kuba kirabikidde ddala ng'obulamu bw'oyagala butambuliza nnyo mu politics kituufu okusoma kuwedde amawulire ogenda gatuwe amawulire njagaba owulire oyagala kubeerako mu kifo kye ekya politics gwe kyolera nga wennaatuuka wano mungu ne wantwala kaakati nze byonna Katonda byayagala okumbeeza oba okunteekako mbeere mu bulamu bwange njagala okukulembera ku ggwanga erya Uganda babaddeko n'abadde bafuzi nga tumaliriza omulabi wa MRTV emboozi ya Mr. Mugema mboozi nyuvu ate era ng'eraga nti enyuma tukakonyeeko nti ye asembyeyo ng'agamba nkateeka mukomera awulira ayagala abeereko kubamu ku bakulembeze ab'eggwanga lyattu Uganda ab'okunti sigenda kubanga nsukkako wano eno n'emboozi eno ku mukutu gwaffe guno gwa MRTV mu program tambula n'okumanya njagala mukulu Mugema ebigambo bye mu ddakiika etaweremu ebisembayo byewulira byagala okutegeeza omulabi wa MRTV. Nyongera okwebaza wamu n'abatugoberera ku mukutu gwaffe gwa MRTV. Of course kyenayagadde okusembayo nakyo bannange mu nsi eno obulamu bwe limited. Nina ebigambo bye ntera okukozesa nti life is limited and death is part of life. Obulamu bumpi kyokka ate n'okufa kitundu ku script. Obulamu bwaffe bulinga ng'obuli ku lupapula, buli kyokola kimatalinga kikawuntinga. Bonowala n'omuntu obudde bonowumala okuwalana bonowumala okukola ebiteetaagisa ye Katonda ennaku zaazibala biro waliwo ababuddeko enkya waliwo abanaavaako gwe nange n'omulala naffe tujja kuvaako ku lugendo ensi tetumanyi gyeraga omutonzi ennyini yamanyi n'olwekyo obudde bwaffe tubukozese bulungi nga tukyali balamu bw'obanga oli wakuyambako omuntu bw'obeera muyizi kozesa omulimu okozesa wakadde ako osobola okubanga osoma bw'obeera muzadde ng'oweerera omwana era obuvunaanyizibwa bwo akadde kakozese kwegamba buli omu kyalimu kyateekeddwa okukola kikole mu kaseera akatuufu kakasa nkyokola kyekituufu ate era ng'okikolera mu kifo ekituufu. Butereevu abaganda baali balugezi nnyo bajjajjaffe abalugera nti akuddira mu mboozi tagiwoomya. Sobola kubanga nzira mu kigambo na kimu ku bigambo omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero Mr. Mugema Rodin byayogedde wabula njagala nkwebaze gwe omulungi wetutambudde ffenna okuva ku ddakiika eri gye twatandikiddeko ate okutuuka ku ddakiika eno yennyini olunaku olwaleero mu programu tambula n'okumanya. Njagala okujjukiza nti ku kamera tukoze ate era ne mwana muwala embooko eya MRTV mwana muwala Nasozi Amina ow'eriiso. Ezra Joseph Kaye lyerinnya nga nze akulembeddemu olugendo luno olw'olunaku olwaleero. Akuume atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale.